Yes, nkulamusizaako nate webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Ebiva mu Democratic Republic of Congo naddala mu lutalo lwayo tebirese eggwanga lya Rwanda kye kimu. Newankubadde olutalo lukyagenda mu maaso, newankubadde eggwanga lya Democratic Republic of Congo liri ku njegoyego saa yonna ligwayo, naye ate eggwanga erya Rwanda kye balitaddeko kyandisingako n'olutalo. Mawulire okusinziira ku mawulire agava mu UK galaga nti nno basuspendinze aids zonna omuli ne trade corporations saako n'ebirala bingi nnyo. We ŋŋamba aids kitegeeza obuyambi bwonna obubadde buweebwa eggwanga erya Rwanda okuva mu ggwanga lya UK bususpendingiddwa, bugobeddwa, newankubadde tekinnakonfamingibwa mu written documents, naye ng'agavayo galaga nti obuyambi bukoze butya, bugobeddwa gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Amawulire agava mu UK galaga nti coordination eziri international naddala international partnership okusinziira ku sanctions empya ze bataddewo eri Rwanda naddala ba government officers basuspendinze future defense training assistance ku Rwanda. Bwe bagamba nti nno future defense, ng'ovudde ku defense kati ebaddewo eriwo gye bawa obuyambi, wabula ne defense gye basuubira maaso okutraining nga bagitrainingira mu ggwanga erya UK owange erimu UK assistance, obuyambi bwonna obwa UK bagigobye. Geega agava mu London mu United Kingdom, naye ng'oli ku UG Update TV osinza oba ng'otuuliza gwe atannatwegatako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo omukwano gwange ali yampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo, mbakulisaayo nnyo yonna gye mubadde. Mwebale nnyo ba freedom fighter abali eyo, mwebale kulwanirira nkyukakyuka. Agava mu United Kingdom gavaayo galaga nti bamaze okulangirira olukangalala lwa punishments ne measures ku ggwanga erya Rwanda, nga twogera ku kutuula kwa military support okugenda mu maaso eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'abayeekera bano ba M23. Galaga nti eggwanga ly'e Rwanda lye lisinga okuba nga li providinga support eno gamawanga g'ebweru naddala erya UK liwe ligamba, era y'ensonga waaki abayeekera bano aba M23 mbu basobodde okuba nga bakapukyalinga ebibuga ebisinga obungi mu Democratic Republic of Congo. Statement erilizinze olunaku olwaleero nga Tuesday olwokubiri, UK Foreigners Commonwealth Development Office ekkaatiriza ng'egamba Rwanda erina okuwizidowinga amagye gaayo, forces zaayo okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu territories, era balekerawo okubaakinga abayeekera bano aba M23. Gega mawulire agava mu UK bagambe kino bakikole paka nga tulabyewo progress, nga tulabyewo kwegamba enkyukakyuka mu ggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo. Kitegeeza nti UK egenda kuteekawo restrictions ne measures okusobola okulaba nga bapressurizinga Kigali etwalagana ne mwami Paul Kagame, nga bateekawo international demands nga weeri emu ku paati ya diplomatic okukosa ne economical response. UK erisitinze measures zeegenda okuba nga esanctioning eggwanga lino erya Rwanda ebitadde ku table. Bagenda kusiizinga high level attendance ku events zonna ezihostingibwa mu Rwanda government. Bagambye bagenda
kwejjamu mu kwetaba mu meeting oba mu bikujjuko byonna ebitegekebwa mu ggwanga oba ebitegekebwa ne gavumenti ya Rwanda. Bagenda kulimitinga to limit trade promotion activities with Rwanda. Bagenda kubeera nga bakugira promotion zonna, bagenda kubanga bakugira enkulaakulanya zonna eziri mu ggwanga erya Rwanda, bagenda ziteekako limit. Bagambye they are going to pause direct bilateral financial aid to the government of Rwanda, including humanitarian assistance for the most vulnerable. Bagenda kubanga bapozinga bateekako ekkomo ku buyambi bwonna mu finance statuses ku ggwanga lino ku gavumenti eno eya Rwanda. Omwo mussa ne bana abatalina busaasirizi abateesobola nabo kennyini bagenda kuba tebagenda kuddamu kubawa buyambi. Coordinate with international partners on potential new sanctions against Rwandanese officers. Bagambye eggwanga lino erya Rwanda lijja kuba terikkirizibwa kwetaba mu partnership eziri international kubanga olwa sanctions zino ziba bataddeko. Suspend all future defense training assistance to Rwanda. Bagenda kugoba ebyokwerinda byonna oba training yonna eyandiweereddwa ebyokwerinda Rwanda bibadde esuubira mu maaso ne defense unit gyesuubira okukulaakulanya gye bujjako mu maaso babigobye. Renew export license for military equipments intended for the Rwanda Defense Force. Okurenewinga okuexportinga license okubawa kugamba okuzza license yaabwe bakkiriza okubanga bafuna ebyokulwanyisa ebipya ebunaayira nakyo kigobeddwa. Zino statement na sanctions zino bazitaddewo okusobola okulaba singa Rwanda tejja magye gaayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bagamba nti Rwanda yeetaddewo crisis eno egenda mu maaso mu ggwanga erya DRC. Era singa Rwanda tekikole bino byonna bamenye wammanga bigenda kuba nga biteekebwa ku gavumenti y'e Rwanda. Olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza?